Ndabisa. Yagandula azambale ngazijjewo. Kwetuli. Azambale ngazijjewo. Kijja kuba kikola. Kwetuli? Ate nze kuze ku creative wa mwini mwene bali. Kati password wansoko mu briefing mu katono nnyo mwana. Oli ku kamera nno yatandise. Wali fitwala nso nga yagera ku briefing. Jagera sawa. Wamatuwaliza ku show nako walero ize password MC nkwaliriza ko nyoli ku fix shots ne ku password bullets. Twabasubiza okubanga lukyalira ku Shemista Styles. Musajja wa kabi. Designer aliko Kampala. Yaman. Musajja wa manyi nnyo ayambaza abakazi, abasajja, ayambaza buli kika kya muntu. Yaman. Ekimugonyawonya kiri kimu bakyala naye nga y'omuntu talina buzibu. Obuzibu bakyala. Temunkubanyade kikopo, temunkubanyade kikopo. Obuzibu bakyala. Abasajja n'agamba bannaye omusajja oyo abakyala batata kiki. Bajjaga kitegeza kikumba yokka ze bakazi bamanyi. Nange nyambale ku sigenda kubeera nso munyuma sinuma. Shaba staking Kamera kakola. Masavu. Kati ukimanyi nawe kasojja wa Shemista ate kyekibulawo. Buli kimu fresh ekyo kyawadde. Buli kimu select content. Yaman. Shemista ogamba otya? Ali said papa kyekiriwo. Olambu bulungi. Ndikiriya. Sina mbeera yonna naye nga mwebale kujja kunsalako bannange. Nagambye abasajja bange batukunoonyeeko. Batukkiriza nti ekyamazima ennaku zino gwe aliko. Amiina. Fiki. Sacha Katonda n'obi. Abantu bagambe nti boyambadde obujje wano. Obadde nze nabo. Mwena wali ku fix shots njagala mutegeere nti leero ate ndi biralamu nnyo. Nyambadde buno tutabulanga bali ba professor babambala mu film. Ba professor babanda batabula chemicals ziri ez'obulabe. Ebyo nano bisabana ku Shemista buli kimu go kyolina omumanya munno akikola. Oli muyimbi akakwambala bulungi. Blood salako busazi wane byakayi byonna byonna. Musajja wakayi mumulaba ku social media abikola. Gwe mwayo kakasa nti abikola. Gwegenda okonewa ni mu King Saul labe. So tutandikira awo Shemista Styles. Ekisooka. Ngenda kusoba ebibuzo byange. Bitono n'obeere ng'obituddamu. Lwaki mirimu gyonna walonda designing okubeera ng'odesigninga abantu mirimu gyonna. Manyi nze njagala nnyo okulaba abantu nga bali smart. Ate nange nze kennyini mu buto bwange nabanga nnyo smart era n'ogenda n'obuuza mukadde wange. Yagamba nga omwana oyo ayagala okuba nga smart. Kati nange mu kwagala okubeera smart nentunula ne ngamba naye bano abantu nange ensi nsobola okugiteekamu ekyenjawulo ne mmanya nti kati abantu at least okwambala obubi ng'ate nze nsobola okuba designinga. Lwaki sigenda wano mu guno omulimo? Kuba ate ngutegeera nnyo ngwagala omanyi mu mulimo gyonna osooka kwagala kintu kyokola. Kati njagala kyenkola. That's why nti bw'olaba waka tachi yange ogyaba nga yanjawulomu. Buli gwe nyambaziza olabanga omuntu oyo alabika bulungi. Kugamba omuto nga okutya kadi smart. Nze kuva buto ng'ekyo kinkiinamu. Okuba ekikalu. Kuba ekikalu kyange nkuba akakindo. Kino ekikola ekya primary kiri. Password. Aika Shemista bana bakola buno babita follow me. Obukindo. Nga ka spider kakubira emabega. Abaana bakulaba ku sopero ogotambula ogibo. Ngoli wanjawulo. Wanjawulo. Shemista. Yaman. Mukwambaza ku nino ofune challenges ki kubanga mulimu gonna gubiramu ebisoomozo. Okitegeera omuyimbi alina ebisoomozo asema toya alina ebisoomozo akola oluguudo buli omu aba n'ebisoomozo. Challenges zizo sanze mu kwambala zogamba nti amazima gali nti kino kyo kinkubamu naye regardless tutambula. Kakati manyi ngira bw'okyogedde nti buli mulimu gwonna gulina challenge zaagwe. Kati nze challenge yange ginsinkanye mu kwambaza abayimbi nti omanyi byonna buli kintu tekyenkanankana. Mulimu omuyimbi gw'osinkana n'ogenda omukolako n'omukolako bulungi nnyo n'otasasula olumu okitegeera. Naye olw'okuwoga nti oba oyagala omulimu ogwo n'otambula ekkubo n'ogenda. Kati waliwo ne bana abalala nti ogenza omuhambazaako kuba mulimu baserebo bafe abasinga obungi. Bakozeeko ne omwana amala okwambala kati last outfit ng'eyo kitegedde n'agenda bugenzi kitegedde n'agenda nayo bambi ba designer bangi nga nyovudde nakunze nzekka mulimu n'abalala bangi nnyo bafe esinga ekyo ekizibu nti basita baffe ebiseera ebisinga yo abamanyi nti nali wakabi nnyo kitegeera aba tayagala kumanya gwe avudde eno wansi dukira nti kati oba tonnakolamu toyina linnya teryakumanyi n'onaakola amawulire tegagenda ttambula okitegeera. So kati ye n'agenda bugenzi kati okusomoozebwa okwo okungi ennyo kitegedde but however mulimu abalungi era ba appreciating waka waffe n'agamba Shemista oli waddala ebintu byo biibyo kitegeera tujja kukola next time
bayimbi kibe wakambazaako abakwanguyiriza embeera bogamba nti nze amazima gali nti ono muyimbi bwe namwamba zwange mwambaza anyanguyiriza embeera bweti boyagala okumenya benjagala okumenyako kansoke njogereko kali talent kuba ye mbadde mikola naye okumala ebbanga but however mbadde sitera nnyo kuvaayo eneera kabakadde ka muntu ye kabaka King Saha kabaka King Saha yomu kubakwanguyiriza embeera kakati kana akantu akadde batakamanyi King ye muntu nabadde ampa ku ssente mu undercover nenga sibya kamera era nga manager akubira essimu era big up to manager asi kati akubira essimu nagamba mwana soko yize kabaka wekyambalo ebyambalo byonna ne bisinga obungi byonna bya King byonna gwe bobodde mulaba nga shabe staking aine nakuzo byankubira ono bitraction byankubira obanna kati atezo ezo zo twazirese ngami abana baziga oluyigga yazikuba yeka akuba ziri making sure ndi akuba ziri ezisalawo zenyini era big up to King Saha nkwagala nnyo mukama wange big up thank you so much anti mukutwanguliza embeera kankyogere mu mbeera y'akasente kuba kati buli kimu kyonna buli mulimu gwe tukola jjukira olinawo wamu n'akasente akwokya ayokya engoyo zirese nekwata ayokya bagulako n'okugulako munnange King tapangisa ngoyi otwala tazitezid King tapangisa ngoyi singa mbadde tumukimanyi kati ate buli wangulako kyekimpeera nange ka capital yensonga lwaki nti olede njogedde ne nsokedde kukoyo kabaka yeye namba emu anyanguyiriza nnyo emirimu gyange muyimbi omulala nyawo Kalifa Aganaga bagenda omwambaza kunasanga era gwe linda wako genda mulaba kati ate Kalifa ye Aganaga bambi ate yasooka okundaba kitegere yasooka okundaba namanya nti Shemisto ina mukeeki enjawulo osobola okukola ku muntu era waliwo ebiseera awo Kalifa we yakyukira nnyo mu kikumba nga bagamba Kalifa yakuba ekikumba ng'olumanya nalindi nga ndi awo ku side awo nga sivaawo nagamba era kati yantandika kuba yansanga ku BBS awo nagamba ne Shemisto ndaba ina mukeeki enjawulo lwaki tosembera n'ojja mu industry yaffe so kati naye mwebaza nnyo bambi yebale nnyo mukama wange oyo naye then ninawo n'abayimbi abalala nyinawo Kabe Bweru nyinawo oyambaza omukyalo yali mukyalo yajja kuserena awo yali ani waliwo omukyalo merinya oyo no mukwano gwange ate na boss wange mu South Africa yes bamwambaza nyuma Sherry Nkosi oyo Sherry Nkosi yajja wano naye na supportinga mukwano gwange era twogera kati zijjawa na muyimbinga mu South Africa Shemisto waliwo ebintu ebimu nga abantu banoonya binoonya kitegera fiiki nti omwana ngono nvubuka ngono kubeera nga agamba nti ze nyamba z'omuyimbi mu South Africa olina ave South Africa najja Uganda agenda yimbira ku Serena naye nga Shemisto Cyrus yagenda omwana eno gye tuze connections ozijjawa kati mu kukola ebintu ebirungi kye kisinga obukulu ennyo kola waako omulungi yeetunda yekka era w'otunuulira waaka wange yeetunda yekka kati eyo ddiiru nno munnange ngera we nkugambye nti omuntu yalaba kati eyo gigi by the way nagifuna kuva ku BBS kuva ku BBS na stylinga Jonathan Jackster gwe na stylinga then kati waliwo promoter bamuyita yali vije oje bamuyita oje abesinga London kati yali ali ku gundi nga ali mukulaba nga viewinga gundi yo kati namubuuza Jackson mwana kyo yakustylinga ukitegedde kuba wadde onyambalidde bulungi olunaku olwo ya Jackson yali akubye nga anyumye nga afulumye nagamba onyambalidde bulungi nnyo omwana kyoyo kati namugamba mutabani wange bamuyita Shemisto mbadde nkola naye okumala ebbanga namugamba paka nambako kati zinange nali ndi wano nga ntudde ndi okulaba kasimu kajja nankubira esimu nagamba igwe design wa Jackster namugamba yesewo mukama wange yenze nagamba kakati mbadde njala kusisinkana nina ekintu kyenjagala onkolere kati ng'olwo nno Sherry yazze edda ku ground kwali ng'ali ku Serena nga nze sibimanyi nabbimanya okitegeera neninya nengenda ku Serena ne musisinkana ebweru nagamba kakati nno manyi nina omuyimbi wange gwenjagala okoleki oyambaze okitegeera baide nti kajjukira omanyi ffe ebibeera Uganda olumu oyinza obutatu following n'abasajja abo nga tomanyi amaanyi ge okitegeera kati nagamba nno omuyimbi wange gwenjagala nagamba omanyi oluyimba komasava olumanyi nemugamba ye oluyimba lwa Diamond Platnumz anti kati zigwe mmanyi nagamba kakati nno omukyala eyakola collaboration naye ogenda okukolako
wawulira otyawo tewesikamu awo nogamba gosokakola kino soka nofuzira nogamba naye mazima matufu nze agenda okukuba nze agenda okukola nze atuuse wano osegeera kati bwekyo ekyali neŋŋamba nno kati omulimu omunene anti jjukira omanyi ofuna gige yennene oba oyagala okakase ogenda omukoleko bulungi nnyo ogenda okusinkana bambi omukyala nambuuza bulungi nnyo nanjaliza bulungi nnyo nandaga okwagala ndowooza oba yali ansiimirawo simanyi okitegeera nandaga okwagala nga mwana ngamba okola bulungi nambuuza edduuka lyo lirudda wa nangamba ndaga ku bintu by'okola ndaga ku mirimu gyonna gy'omulaga ne mulagako kuwaaka kati promota nangamba omanyi nze njagala show ye eriyo show yali yana is it Saturday yali ya Saturday nangamba nze njagala okole ku muyimbi wange kakati omanyi bagamba nti kati njagala okole ku muyimbi wange awo osoka no freezing irawo nogamba kakati nengenda mwambaza kyo naye kirungi nti engeri gye gamye nti nze omulimu gwange nguwe ekitiibwa ate saagala bintu byakulabisa ebyo manya omuntu n'afuluma nakwata bukwasi n'enninnya n'enkomawo ku dduuka n'entuula wansi neŋŋenda neŋŋamba sheri nkosi yaani anti social media tugiina era wembadde nzijjawo nenkwala neŋŋamba ali bwati ayambala bwati ne bwati nze nentuula wansi nenjiya ate jjukira mmanyi otungamu bannange ntungamu eyaddala era igundi gye walaba eyayero yakuba yayero yali jaketi yayero natunga ntunge naye nga yakabi teyagijja namu yaŋŋamba bugambi shemisita kwata ssente nze nkutadde neŋŋenda ku show nendeeta ekikumba ne promota yennyini nze kennyini ze yamwambaza ate promota naye yashaba stakinga nakyo natunga ntunge kitegeera nendeeta najjawo bwejja outfit yaŋŋamba sheri yayogera bugambi this is exactly what I've been looking for kino kyembadde nkola ki njagalira ddala awo no yafuuka mukwano gwange nnyo naŋŋamba buli wenjija e Uganda it's you naŋŋamba ate njana nakujja ku dduuka ebyaddala nno nga si byakusudiya yaŋŋamba era olutuuka bwe bati onziramu okujja wano e Uganda ku dduuka lyo wenjagala buli kimu kyonna tukikolere n'agenda ku show n'akuba show ng'ali fresh ng'ayambadde byayagala omanyi kati abayimbi buli muntu alina testi ye kati password olaba bwojja wa shemista olina testi yo era si buli kimu kino okitwala kati ne mukama wange wajja kugundi ku shemista era agamba nze nno ndi omuntu wa gento siri wa biraga byammwe ebyo sibikuba okitegeera kakati namuwa testi ye kyekyasingira ddala omusanyusa ti namuwa testi ye ekyo kyasingira ddala okwagala ye nga ye omuyimbi kati awo omukisa ne gujjirawo ye gigi bwetyo engeri gye yatambulamu nenjifunira awo nesigala nga oyambazako Mr. Kisimakula naye ka video akamu nga omwambaza nengamba nti shemista ku myaka gye ne Mr. Kikukoye ne myaka gye nekitiibwa kye bajjirawa oba kitegeera era nanga wenja kukubuuliza ekibuuzo nti omuntu wako approaching award otegeera otya nomaka test zeze zino nayinawo ekitini ayina kwambala wati ne wati kati ekyo nja kwesiba ku research before nga sinnakola kintu nesiba nnyo ku research kati Mr. Kisimakula era mukama wange nkuwa ekitiibwa neyanziza mukama wange okuntrustinga nsa kituufu naye namwambazaako ne kati eyo giga eyo nno okwambaza Mr. Kisimakula yali director omu bamuyita Loni bamuyita director Loni era naye yamala kulaba ate nga nyina video shoot emu gyendiko nali nshootinga omusajja bamuyita Mugema omanyi nange njiri Daudi Mugema yafa sebo nange nno njiri byonna ebyaddala kakati gwe tokimanyi nti nali ndi mu kadongo kamu olwo wali muyindi wa kadongo kamu kale wanga ababaki banange ego password mwana mulula amazima matufu nange njiri byonna ebyaddala kusijja balimba tobako kubeerawo kati nali ndi ku kadongo kamu naye yange omanyi kati omusajja bamuyita no si Mugema bamuyita Buyondo omumanyi oyo omusajja oyo gwe nali ndi mu kushootinga nga sibye ninako nga nze nazze ku byange bambi n'alaba nagamba omuvubuka ono wanjawulo kanti kati kadongo kamu nze nagamba era by the way nolaba buli asinga kola abayimbi bakadongo kamu abasinga obungi bonna kati bajja video nzazikola anti kati kadongo kamu kyenakola
natunula ngene akadonka mbayambalanga bintu byedda nakwata ekikooti ekinene nakiteekako nga tebinyumye nateeka ekitayitaayi babeerawo mbisaatisa neŋŋamba nedda tusobola okukyusaamu no ekintu ekiteeka ne kibeera abani otegedde era wogenda mu kadonka kati oyo omusajja ogwegamye buyondo bwogenda mu vidiyo ze empya ebbiri era ojja kulaba nti kilaasi weeri otegedde bonna agenda mu vidiyo za walukaggaalo era n'otunula bati era ojja kulaba nti waliwo kilaasi otegedde kwayimbi bakadongo kamu kati awuna kazibwe kapo ne kazibwe kapo sebo ne namukola ne wano oshene yakagwa esheyo sinze yagikozeeko naye nyina vidiyo ye gitwakolako naye nga gwa mwambaziza bulungi nnyo kakati awe bandabiraawo ne banga nfuuka naŋŋamba waayi njagala ojje naye teyaŋŋamba nti ogenda kukola ku misaaki era by the way gundi ya misaaki eyo nasooka nentuuka neneeraliikiriramu neŋŋamba Mukama tiyaŋŋamba nti ogenda kwambaza muyimbi yaŋŋamba gwe nfunire egundi egireba oti ojje tulabe twasinkana Namakindi awo kumpi awo ne ku Papa Sport awo naŋŋamba omuyimbi nno omumanyi gwogenda okukolako nemugamba Mukama wange simumanyi olwadde oŋŋambye nfune engoye nze njije na muyimbi n'afulumayo nga Misa kisebakula nasooka nakuvunama ne ŋŋamba papa nkulamusizza batayiye naye nga munda mutima omutima gukuba ŋŋamba kati byengenda omwambaza nabyagala okitegeera naye olwokubanga nti omuntu wampa omulimu naŋŋamba Shemisita nti njagala oyambaza omuntu ositayiringa omuntu ono olw'okwagala kw'omulimu gwange nkiweera ddala obudde nentwala ekintu ekirungi kati mwezi engoye era zenayintudde mwalimu ebintu ebirungi era bambi director Ron bambi olunaku olwo yawulira essanyu ng'omuyimbi ayambadde era yagamba yajja naŋŋamba omanyi kyenkusinza okwagalako nti omuyimbi obadde tomumanyi kuba nadde saagala kugamba nti ogenda shootinga message ng'ojja kunseera onsumbuwe okitegeera naye ekirungi owadde omusajja test yesikuwa tusibulu misa kyeyagoba ku lugoye buli lwe yambala yonna n'agamba bambi olina gundi nampa n'akasiimo yali agenda misaki nanjokyayo yanjokya nebiri sirias era papa era bannange engoye zino tuzira mu collection nyingi nnyo wano olina testi zanjawulo brands zanjawulo ebintu bino obijja wano mu Kampala waffe oba you travel n'ogenda obweru n'onoonya ku byakabi nkiwera ddala obudde ate n'okutambula ntambula ebyaddala ntambula sijja kikweka ekyo nti ngambe nti mbeesingira wano Uganda but however mulimu abaana abamu bambi ababeera eyo mu city bwakulaba nti oyinamu abantu ab'enjawulo akubira ku simu nagamba Shemisita amadde nyinawo kino nno kyennyina kiyinza okukolera abo nengenda nemba supportinga naye ng'ekyokutambula nkiteekako nnyo essira ngenda nentambula nenoonya ebintu ebirungi nembireeta bajenzi bano betulaba ennaku zino baagala nnyo okwambala brand names nze nyambala Gucci nze nyambala wati ne wati wabona muno baaccommodate ng'omuntu Shemisita yes emabega kawo twalabako ba designer bamu ba designer anyway kambe specific yaga bebe kulu so agenda n'engoye zange bichi ate olugambe challenge eyo gifuna kati omuntu wabanga like ngaba bayimbi agenze n'olugoye lwo like oyina duration gw'omugambira muno olugoye luno olututte otaluza kunaku oti olugula oba olusigaza like okikola otya kwa scenario ngeyo omuntu alemedde engoye nze ngaze ku side yange nze siremezaamu nnyo omuyimbi wabanga mumanyi nti wamaanyi siremezaamu bw'otwala olugoye nekkubira essimu negamba password omanyi engoye zange wadde ongambye time kuzireeta mwebuno obudde naye nga tusobodde kiki bitegere nagamba badde nyinamu ebinkutte biki naye ngenda girandi na show biki n'omuleka kitegeera newayitawo bambe weeks nga 2 omuyimbi aba takyalimu olwo olugoye aba yalumuzizza dda ate n'abaana be bennyini gaali ye gy'abayina baba bazitutte dda kati aba ali mu kubuzaabuza so kati okikola oti asasula kati mu kusasula ate naawe wasinga okubeera obuzibu nze kati nze nkola ki nkuta
ngamba kati oyo muyimbi ate si wakolagana na Shemista kuba nkimanyi nkiri nti bonaaba oyo anti oyagala kusigala nga connectinga ne Shemista ogenda kujja osooka ojjawo kiri ekitegedo ojja kujjawo kiri nti ogambe nti kati kino kasooka ensasula Shemista zino engoye ze nabuza oba abaana ze baatwala then tuddemu tuteekewo enkolagana empya okitegeera kati bwe kityo wekiri so kati it's either way asasula waba asobodde watasasudde oba nenkugamba nti gwe nedda mu kalya yange tubadde tulina kubeera mubadde olina kujja katono then nomaana ogenda okitegeera so kati you let it go nkireka nekigenda bangi nno ab'amaanyi naye ate oba okoze losi eri business eyo losi kituufu ebeera y'amaanyi kubeera ebeera business naye munnange mulimu abantu abatakimanyi abayimbi bangi nnyo nno ab'amaanyi gwe nze nja kugamba nga tuvudde nga tuli out of the camera nja kubira ku bayimbi abami Shemista bagambe bagambe kuba kwe tumanyi number 1 tabikola nedda seba tabitatawaana kiriya njagala ku video ya wewe je ulisembeyo kukola ya King Saha video ya wewe bwata kumacha ne bakuyagamba lulimba lwe luno wakitambuza otya kakati nno munnange ng'omanyi ebintu nga tobyetegekedde eti munnange byebikola ki byebikola manager asi yankubira essimu nangamba nno Shemista mukama wange alina video ya wewe okitegeera olowooza nga ngambye ddi anti video yali yanca nakugamba leero ekawungeezi maama nnyabo gwe kyoliko tokitegeera negambuguma negambuguma ng'ekyamazima amatuufu nga ndi sitaaka neŋŋamba bannange omusajja munene nnyo musajja munene nnyo olina okubanga ekyamazima amatuufu ng'okoze ekintu ekyenjawulo nga nze Shemista ate kale nasabanga nnyo omukisa ogwo kinga no kati kibadde bwe kiti omanyi saagala nnyo bintu byakulimba ate saagala nnyo bintu byakuteekawo kale buli kibadde nga bwe kiti nti Kingi babadde batumyanga engoye ne bagamba Shemista Kingi akimanya agula ku Shemista naye nga Kingi twesinkana kitono nga tetweraba nnyo naye kati wano nga asi yannemeddeko nagamba njagala ogenda obeere ne mukama wange ze saagala Shemista obeereyo njagala obeere wali njagala ojja okole kati nga njagalamu okubanga mutuukako nga nnyina ekintu ekyenjawulo muwadde ekintu ekinakola ki ekinagamba nti ono mwana ono waddala kituufu engoye zabadde ampa ddala kituufu yeye yennyini abadde ampa ezo engoye kuba mbadde mbeera nga fresh naye kale olugoye lwandeetedde nga luli fresh era ekiro nali ndi wansi wendi nenga naye kati King Saha tugenda kukola ntya mwambazizza ntya King Saha mutandikidde wa nyambazizza ntya King Saha mufunze ng'omwimi gwegero kwambaza aliko yasinga okuyimba oyagala anyume yalina ennyimba ezakabi yasinga obuukingibwa yasinga audience yasinga oyogerwako kwegamba buli kimu kiri ku ye gwe tomanyi nakumanya naye nali ndi wansi neŋŋamba naye luno oluyimba wewe nenzulamu nenduteekako omati ebyuma byange bibyabo nenteekako oluyimba olwo ng'ekituufu oluyimba lwa mukwano guli si byakulaga gundi kuvi bintu kwambala bintu kitegeera nga Jesu lwa mukwano olina kubeera jento kitegedde engeri oluyimba gye lwogeramu message ejja ya jento olina okuba nga oli ali smart kitegeera eŋŋamba okay kale nose parking nentuula wansi nensooka muyiyiza ekikumba kimu ku kimu outfit yayambala outfit 3 naye kati outfit esooka gwe kyolina omanya omusajja miliyoni 3 yazikuba ku mubiri outfit esooka ya King Saha yamalawo miliyoni 3 sajja balina ssente bannange miliyoni 3 yoyo kabaka olwogerako kabaka outfit esooka yennyini yalimu yamalawo miliyoni 3 eya King Saha neŋŋenda ku yokubiri okitegeera ku outfit eyasooka tamanyi kyeyaŋŋamba neŋŋamba ate kati gwe mwana gunyongeddeko kuba sita ate kati kuba sita wange ate kati oyongedde ate kumpateeka buwanizibwa kati laba tiwamulaba vidiyo ate toziraba ng'ali free omanyi buli woyambaza omuyimbi era basayisi bannange mbagamba gwe buli woyambaza omuyimbi
n'omulaba ng'afiirinze olugoye manya okoze kasita fiiringa naawuli n'omulaba ng'alufiirinze gwe manya okoze tokola bukozi nti kumwambaza bwambaza omala otambula ogende omuyimbi olina making sure nti afiirinze era omubuuza oli comfortable n'olugoye olwo bagamba nti nedda weekyusizeewo ku speed kubanga omuyimbi abamu bambi bagamba no stylist wange kamale gambala bwambaza kitegeera kugamba King Sire yakuba ekyambalo ekyo before nga ne video teneba kugira twafumako obufulumya endulu neeraya nti wuyaze ng'ate naye yaluwulidde dda era yakumawo n'akwata mu ngalo n'akola bw'ati gwe kyawedde dda katukube weesirikire bwe weesirikire yangamba gwe katukube wali mu video nga gwayesembedde wali King Sire gwamwambaza na video nga gwamwambaza anti nga nzaali wali neetajja olwo etajja omutima guliwo olwo guliyera omutwe bagukyaliwago gasooka ne gambugumamu mu kusooka wali nga ngenda omusisinkana ne bambi King Sire ali free bantu bange King Sire ye muntu ayina one love ate King kasita aba ng'akutegedde mugambe twagenda ewuwe ffe ngeze mujjako interview nasukwa nagamba temugenda temulidde password lwaki temusoke asibawe emmere kati era nze ngamba abantu goba tonnafuna ku mukwano Shemister tubadde era tukyagenda tukyali ku Ogai King Sire yafuluma olwokubiri kati mu lugoye olwokubiri era lwali sawa nga zalinga 2 awo ezekiro sawa nga 2 awo twali era tuli ku Saabale Adamu n'afuluma olugoye olwokubiri nangamba kati ate gwe video yange wagitegedde yangambirawo video yange wagitegedde kuba concept y'okwambala omanyi omuyimbi bagamba nti oli stylist gw'olina okweyiriza omuyimbi kyogenda omwambaza era nze yayiye engoye zonna zeyakola ki yayambala njiye ekikumba nivuluma outfit ey'okubiri yangamba gwe video yange wagitegedde wantegedde ate nga n'abaana bambi abaana era abaana ba King's Love security kiriya omanyi abaana abo kasita nabo basima ekintu ekirungi kitegeera era mbawe ebimuli byammwe byonna respect mwena n'abaana ba King's Love olwo collection y'engoye ya video shoot ya King Sire yamalawo sente nga mmeka collection yonna ewamu miliyoni nga 8 n'ekitundu zaagwa ku video shoot eyawe just kwambala Okay, msajja wa amaanyi just kwambala omusajja era olina okunoonya ebintu nga byanjawulo anti era buli kimu kyonna details zokka ziraga bwerazi nti n'oba okutta essimu yo n'oyagala osaakinge ku kiki yali ayambadde essimu ekyogera nga toyokayo gye yali ayambadde olabira ddala nga gamba akakadde kamu n'ekitundu okitegedde bagamba nti gundi overcoat erimu zino sente buli kimu kyonna oli wadde mbega okola risaaki yo nga gwe omuntu okitegeera kati bwentyo wenajja nentuulira ddala omutima gwa King Sire nemanya nti kati n'agamba kati mukikumba era tulina possibility eriwo nti ne show yennyini niyo eya kololo wali bagamba bugambi kati Shemister akasimu kagenda vuga ate kati awo tugenda babalalamu bajja kutya Shemister yaman soko kwebaza muganda wange webale ni muganda wange nange okutambaza abayimbi nange nsimba kwebaza okunyambaliza King wayambaza King engoye buli muntu ezimwogeza obwama amin era abayimbi bonna ino mpira gwobakubye waliwo abayimbi abaagala ennyo koppa so baagaye sajja kana ate nga kalemye bulemi naye nga byonna Shemi yabikola ki yabikola amazima wayambaza omusajja engoye zitwadde tusuubira wayambaza King engoye so Shemister ebbanga lyonna okuva lwatandika okwambaza King amazima gali nti tusiima amina nange mwebale kunjagala kakasanga abawagizi ba King Sire bonna bebale kunjagala abali mu kabokisi kange mbalaba bannange mwebale kunjagala abana ba King's Love bannange Shemister tulaba nti apart from King Sire nga tumutadde wabbali muyimbi kigwolaba n'ogamba mutuufu ono muyimbi ye amwambaza amanyi without mentioning designer we neno like no outfit ze no gamba oya sobola amanyika tutunulira bintu bingi nze okutunulira omuyimbi ntunulira nengamba nti mu casual way oyambadde otya kitegedde kuba si buli muyimbi nti buli kaseera agenda beera mu kikumba bitiise ebya stage nedda
mukazi oyambadde otya mujenta ali atya bino ebena ali atya naye waliwo omuyimbi omanye ekirungi bakyogerako kitegeera ate bakiweera ddala ebimuli byabyo omuyimbi ngenda kwogera ku Fikfa Mike ngenda kwogera ku stylist wa Fikfa Mike amanyi kyakola ge mazima matufu amanyi kyakola nti Fikfa Mike omutunuulira wakukubira jento omulaba nga anyumye bw'ajja mufe ekyaffe Rwagga kitegedde omulaba nga anyumye bw'agenda ku concert kitegedde omulaba nga anyumye kitegeera bw'agenda tugambe nti bino byaffe bya bulijjo Fikfa Mike omusisinkanye oyagala mubuuzaako omulaba nga akoze ki ng'ekintu akikubye ng'avuddeyo bulungi nnyo so big up to stylist wa Fikfa Mike oli waddala man. Kankunyumizeeko Shemi olunaku by the way sifunanga time kwebaza olunaku lwetwakola video ya Nabutono video Nabutono abachala bona katono banzi ate kati nga tukyakolye mukama katonda alajja muganda wa njagala kati wembeera yanyambaza kwa twamugwako program twagimusulako busuuzi ne fasta yambala kano Shemista yanyambaza buli muntu ne yeewuunya mu video eyo era buli muntu yambuza ebikumba wabijjewa neze kyendabe Shemista abantu abasinga bakwata nnyo of speed of gods kwegamba nga kati nga Ryan wagambye otunyumiriza zizo nazona scenario but you ever ready anti kati kibayita okubanga omanyi kyokola nga tonanangirira mulimo gwo kitegeera ng'omanyi kyokola olisha olina banga oli sharp kiringa nganze bwe nakusanga kati Ryan mukama wange akolamuko ku njala Ryan so mukubese mwana Ryan kakati njadde njira wano nagira ogenda okulaba dakiika tono nnyo olw'ensonga ina experience mu ekyo kyakola so kati bwekito buli muntu abeera ne experience mu kyakola kitegeera kiba kyangu nnyo okukolerawo ekintu nga kiza ate kati ebyaffe Uganda si byebweru nti ogenda kujja osooka bakuwe program mbwetegeko omuyimbi ne saaza kakati essimu evuga n'akugamba nze nno ngenda ku stage ku ssaawa 2 okitegeera kakati nga gwe stylist wedda n'onanaagira ezo sente ziba zigenze nti wabeerawo abaana nga tebali ready ng'ekikumba yakitegese dda kati olina okuba nga oli sharp ng'omakinga sure nti wakubira essimu babikola bangi nnyo abaana basobola okunjulira omuyimbi ayinza okukubira essimu n'agamba ng'oyinza okugamba program ande tagimanyi nti alina show ng'agenda kunyuma ku ssaawa 4 nakubira ku ssaawa 3 ng'olina okudduka ekikumi omutuukako waali awo omukoleko agende ku stage aperforming so olina beera ready all the time so kasi Shemista man katunde Shemista ow'omaaso awo ali atya we predicting otya mu maaso awo ng'obulamu bwe buli bwe kimu awo amanya ndi era nange muno nyinamu ekirooto kyange kirooto era tukitunulamu kukiraba nga Ugandan fashion anti tumutudde ku level eddako era njagala nnyo okukwata akasimu kano nga katunulira nga ndaba Chris Brown agamba Shemista South soko gye onkoleko okitegeera kyetugoba awo nyini twagala sooke tumanye nti Africa yona tuginywezezza mu ngalo yaffe ate tumale fashion tumutwaleko ebweru nabo baagale ekyaffe ekiva wano mu Uganda ekiva mu Uganda ate kyesaagala nze saagala nduno olugoye kuba kati mulimu engoye gye tujja ate ewaabwe njagala okulaba Chris Brown ng'akubyemu ekitengi kuba ekitengi kyaffe abafiri nga nange ndaba nti akitutte nkisitayidi nze mu ngeri ey'enjawulo Chris Brown ayimiridde ali ku stage naye ng'akubye ekitengi kyeki made in Uganda Ugandan fashion okumuteeka ku ntikko n'ebyange benjiyanga nange omuntu ekitegeera tulaba nti ebiseera ebisinga okusinzira mu market mulimu competition kati competition okola obulungi bakusiima nti bagamba waliwo awards za fashion ezibeerawo Shemista ali participate mu mwezi fashion awards ezibeera mu Uganda mbadde sinafuna mu kisoogo mbadde sinafuna mu kisoogo gendayo kulagako ku waka wange nti olw'ensonga mbadde nkola nnyo nti nga ndi munde eno nga sinajjayo omanyi ekintu baida kangambe nti kaba kaseera kiba kiseera osooka n'okola ekintu ekirungi omuntu oyo wabwe njogera wano mwentunudde wano mu kamera ku basita bonna abasinga ennamba ennene eri mu Uganda bwe njogera nti Shemista bamanyi Shemista yani okitegeera so kati mbadde embeerangayo
nga nkola mpola naye era olina sooka kukola nosooka omukisa gwe gutuuka oyitawo kati ezo fashion shows era ojja kundaba nga Shemista atenze awo era gizaakoze eki awambye kubanga nkimanyi nyina ekyenjawulo abalala bonna kye batayina ekyakabi ekirungi okakasemberayo ddala collection tula ekusinga mulimu basajja bokka abakyala bo tobafuddeeko abakyala tubaliko era tubakolako mpolampola kati mulimu abamu abakyala bambi benkozeeko abamu ne badde abamu tebannasituka ng'omanyi naye nabo gye bali mpolampola naye just mbadde sinnawo ewa mukisa nti omanyi okukakasa kubadde nnyo eno mbasajja okukakasa kubadde nnyo eno mbasajja era kyoba olabanga abasajja nti gundi eri waggulu nnyo ekitegeera bangi anna abasajja nno bangi nnyo benjwesamenye kuba palaso naye nakolako naye nakolako ne palaso bayimbi bangi muyimbi kigwe sitannabakolako bannange bona mayanja family yonna abayimbi bangi sijja balimba abayimbi bangi nnyo era mbeebaza bale kunsupportinga okay Ryan kisembayo ayagala Shemista mufuna atya ayagala Shemista abantu bangi nnyo bali eyo beebuuza Shemista oyo tumufunye ayagala Shemista no Shemista naine namba ze ziri bbiri era olina zikubako n'omutwe yazikwata nze kenyinza azeekwatira abakazi bakusi sikonyerera boti mabadde mutandika kyo ne mutandika akantu k'abakyala era mumakomezaawo emuzi password y'abakyala yange tsimanyi era bw'oba ogamba ku bakyala mubawe password ayina eddagala lyabwe bwe buli g'omanyi yenayena gwe kubira password omugambe kakati obadde ogamba ki password ajja mugamba gweta muwe eddagala okitegeera naye nga bambi yeetaga Shemista enamba yange eri 07069602223 eya Airtel 07069602223 eya MTN eri 077962428 oyo abeera Shemista Sales yeye ate era namba ezitugenda kuba tuziwandika kwali ku screen wali obenga buli kimu osobola password oyo naayina effujjo omukulu oyo ayina effujjo naye aganya obeera fresh ate kyensinga nange mwagalako kyaganya okuba smart bange aganya okuba smart ate nga kyekintu ekisinga obukulu kyekisinga obukulu kyaganya okubeera n'abantu nga babeera fresh sajja abeera okunanyirira ku mataala waliga tulina ate ke twagala twongeremu naye ngekyoba okola mugambe ne Winnie Success amukuleetere wano Winnie Success tumiddeko nnyo nkwagala nnyo bannange nkwagala nnyo wadde password yakukola ki okay obadde ku Fix Shots nga video oba oyagala video eno buli wamu okisa password bullet video eno ebeerayo Fix Shots video eno ebeerayo liking subscribing following oba olina story eno oba oli awo oyagala tunyumyemu tukoneko tu inboxing tujje tunyumyemu oyinza okuba olina information gyakutuusa eri eggwanga bantu basobola okutegeera naawe Shemista Sales tujja kuba tubeeranga naye nga tumuleeta buli kapya kanaabaleeta tujja kuba tubaga bannaye yaleese akapya muliriddawa ate naddala abayimbi abali eyo Shemista abayimbi balookingira nnyo emakindi ate nno munnange ate nno bakasitoma bange abasinga bava makindi tebakola bannange kantwale bannange mukisa guno neebaza abayimbi abava emakindi bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ng'omanyi okuva emakindi abaana ne bavuga ne bajjeno nga sitayo avuga kitegeeza oba olina ekintu ekirungi okuleeta omuntu eno naye bambi beebale nnyo mwebale nnyo otikiza emakindi tezikyakola obadde ku Fix Shots